platform yeah. Otambudde buli omuntu yenna woyogera ku media tu wanayogera ku Tanzania buli muntu ajja kubuuza kya Diamond Platinum ye wamufunyeko kwa naye kolabo kwa mu radio ne TV mu radio kale tewalambudde ba mu media mwalambudde kwabaddeko ne ya manager yeah ekisokera ddala ngenda kantwala omukisa okuddamu kuno mwebaze nga ye nakushukuru Diamond nakushukuru sana because mulowooze yalowooza ekinene nti yava ku byokuba obuyimbi wabula n'ayagaliza n'abalala kitegera nti n'ayagaliza n'abalala nti singa abana ewaffe wano oli afuna amaanyi n'alema okugattako kitegeera you understand naye olaba nga agattako ne bw'oba tomulabye ne bw'oba otuuse butuusi ku TV oba ku radio oba ku station ye kitegeeza oba oli naye kimala bagamba etasiima ebulaagiwa ndowooza naffe tusaana tuyigire ddala kasajja abo basajja kaddala awo wenyini nga sinaka ku kya Diamond okubanga oba omumitizo bakoze kwabo baki yaliko wanene e Uganda abantu bangi bakuyitaizinga ne bagamba ne sente zebamuwa nyingi okujja e Uganda zanyi mwe nga bapatiza okugenda eri ebweru sente zebamuwa ne keya gye bamuwa abantu tebagisiima abantu oba otegeeza abayimbi nze nja kugamba bwe nti nina gwe nali nyimya naye ne mugamba nti bw'oba wano olaba ng'olajja n'olinnye waggulu osanga ebikonge bingi ne bw'omala olinnya waggulu otegeera amaanyi g'ebyo ebikonge byezoyiseemu okitegeera kikuwe embeera egamba nti kampe sente zino zenkola ate buli muntu waddembe ku ndowooza ye buli omu mugagga ku ndowooza ye oli bw'aba alowooza ye bamuwa ntono oli ne bamuwa nnyingi kyabugagga gyali oli bw'aba alaba bamuwa nnyingi nga ye okitegeera because tudde mu byaddala Tanzania they know how to run themselves you understand ti bateeramu ddala kati ngenda kuwa okugeza nze travelinga n'engenda because noonya bakulu baffe gye baayita eyo oba bakitaffe nawulire ne bebekulu era abajenzira you understand zei abadde Kenya naye era gyenveera gyadda okitegeera kyenjawulo nti nze nyinza okuba nga mpise wangi wanene naye nga naye atajja yiteewawe naye mu ekyo okutegeera kyekikulu nti era gye baatandikira oba owulira sole ne kamiliyoni era baatandikira eyo kitegeeza ki if you bw'oinvestinga guno nagwo n'ogumanya nti n'omulimu invest n'abaana abali mu kyalo bategeere nno nti ogira bwoti otegeera kubanga kakugereza osanga omuyimbi mu Tanzania atannaba kubawa amaanyi nga mutono nnyo bw'ati naye nga muganda wange omuyimiririramu kizibu mu nnyo ne wano eno ffe mukwevuma simanyi oli yeyerusa simanya sort of ekitegeera engeri endugo ina weetuleka kyobula nze nabirekera nze nkola ekyo ekituufu okulaba nti kyobulaba nti tubeere asajja ne batuyita ne ku performance nozifuna okola n'ezi festivals ezibaayo kitegeera ngera gye twabaddeko naye ate ngeri ogendedde ku kirala because balaba brand eri outstanding eyimiridde abantu bangi beebuuza bagamba Amos Rodney afuna atya ddiiru z'ebweru wano Uganda music we ng'abantu basinga tebamutegeera kisinziira kubanga tuli mu Gen Z oli era asobola okugamba kyenage nti oli ndowooza ye naye gwe kati tukitegeere bwoti gwe nsi tekoma ggwe ogiraba yeeyongerayo emirundi 15 and kikulu nnyo mu bulamu okumanya kye bayita social capital gy'emikwano. So the first time I went to Tanzania nenkola emikwano, the first time I went to South Africa nenkola emikwano, time I went to Kenya nenkola. Kitegeeza ekijja kundaba nga kati next nti Rwanda baatuyinza tulina okukolayo kati oba ontegeera nti kiva mu kubanga oyagala by'okola because tekikoma wano nze njagala nange okuinspiringako abaana abalala abajja wansi kibisoboka because I came from down kati mwendi ekyendi otuuka nga bakwaniriza nga buli kimu olaba nga kitambula smooth okitegeera nga nakasene munongo kavaayo not because nti ogenda linda wano omukolo gwe nakigala laba kuba tekuza ate neweeba okitegeera. Abantu bangi bayinza okuloza ne bagamba lwaki music wano Uganda takubanga ate eweeru bamwaniriza nnyo. Akuba nyinza okuba mu Uganda nze muyimbi asinga okukuba wano. Lwakuba nti nga womanyi nti ddyo zalawo ekyo twakimanyira we tukulidde tuli banna Uganda. Oli ne waba akulaba nga neighbor ng'omusinga agamba tekasobola kunsinga kati waddamu baziwulira ne baba bakimanyi nti akasajja kayimba kabinnya ate tugenda yimba tetuna bakimanyi. They sit down there ne boogera ku ebyo okitegeera ne baba akikola atya. Bayimbi kibana Abannayuganda balina nabo kolabo n'ogamba nabo nakola muyimbi gundi kolabo naye ngenda muyabako nawono yatambule nganze wentambudde. Wabula nze kati kolabo ze Uganda sijja kulinga oba banziikamu essaawa zino
kubanga you work with people. No tuyimba naye oba abantu kugamba oli awulira nga amera akasajja yenyi ate nga kyanimu yange okitegeera because for us kino tukimanyi mulimu with my management. If you work with us tumanyi tujja kukola video tukole ne promotion nga kirungi naye osanga oli nga amera akasajja ate nga yakoze naabo ate nabimu omutima n'abeereye naye nga byebimu nti emmeme ffe twagitukuza we do what kyekirungi kyetukola okitegeera tetusikangana na mukuwa na muntu tukole ekyo kyetagisiddwa okukola okuteesagisiddwa okukola. That's why you see people email us batuwe gye tugenda ne tukola okitegeera nti n'omwana nze kati nze nzaalwa Masaka naye omwana aveeyo wansi kye bayita ekyaluliira oba eyo ng'ebukoto naye kimuinspire nga kale mwana kyali wange twalinga tukola bwetu tikale olaba kakati okitegeera naye nga tuliba nze omuntu yenna bw'abanga ali tumumpinga naye tetwali mbeera kubanga ffenna twagala kutunda Uganda. Olinaku omuyimbi gwe wali osabyeko Munnayuganda batugeze ku banene n'omusaako kulabo n'akaana? Sinatuukawo awo titusaba muntu kolabo. Mukufunza naye tozaagala? No. I've worked with so many, with people. N'olaba embeera mwe batambulira. Ekirala I'm a brand too okitegeera era ndoza time yakyo weneeba etuuse nga waliwo omunene gwe twetaaga okukola ate n'omunayo oyinza okulaba abolaba abanene bukale boolaba abanene. Songs Avenue yakuyisa etya? Songs Avenue things because oyo omuwala ayimba nnyo mwana omukyala wakabi nnyo maybe balina embeera zaabwe oba balina oba nabo bye bayisaawo ndoza kyensobola okugamba kubanga tojja kulowooza nga nabo bwe balowooza. Mukama mulungi naye twagivaamu nti kati tuli walala. Ng'olinga tali musanyufu biki ebitagenda bulungi by'oli osuubira? Era musanyufu ntambula bulungi ngamba biki ebitagenda bulungi mu kolabo yo ne Zaffarani? Mpozi kati ye naye kati nze bisikyabiyanga oliranga amawulire gwe bali kuki sikitegeera bawulira gye bali. Singa badamu ne bakuwayo omuyimbi mu Songs Avenue okole naye kolabo okukiriza? Tujja kulaba. Damu asa okiriza oba tokkiriza? Twetaaga ne tumala okulaba ne tutuula ne tukirowoozaako ennyo. Wanyiiga nnyo ate lwaki banyiiga kitegeeza bwabaawo ekyaliwo nga kikyamu kirina embeera lwaki kyaliwo bwaba nga waliwo ekikyali kituufu kirina embeera kitegeeza nayigiramu ekyo. It's better to learn. Atayigira tosobola tuyiga. Okomyewo kati otandikira ku ki? Of course tulina endongo gye tulina okutaaka okimanyi tuli bandongo okimanyi tuli badongo nze kakati siri mutunzi nti no ndi mwogezi ndi comedian ndi mudongo because by expecting ebisinga nze nebaza bafani baffe Uganda. Thank you guys okubeera nga ddala mumanyi ebituufu n'ebirungi. That's why ndoza tuli wano nga we mulaba kubanga gye twatandikira batugamba nga balowooza tetusobola kweyonga nabaga wayimba bikyamba now people okitegeera lifting okujja wano paka eri. Kati oddawa Tanzania ovuddeyo? Tudda Rwanda. Next month tujja kuba mu Kenya. I think I will be with you guys. Oyina sponsor oba gweyeteekamu akasente? Bagiyita BME Music Bulamu Mutuba. Then musajja wano no bamuyita Kabaka Bulamu Mutuba bulinnya lya family. Jojja akasente? Ffe twegatta because twamanya omulimu tugwagala. Okitegeera nti tugwagala mulimu. Kati kankugereze ande mwana. Ogenda nosinkana Diamond gwe mugamba gwe mwogerako wano oba Harmonize. Okitegeera musajja naga ayagala million 2 n'omusobi. Okitegeera okola oluyimba naawe. Okitegeera kakati kitegeeza yeetaddemu nnyo omulaba ali kutwalibwa eru akuba okitegeera kitegeeza yeetaddemu. Kati ffe tugenda kumala ddi ebbanga bannayuganda nga ffe tukaaba obuziga bwe bayita obw'ekirogo obeera awo n'okaaba toseetukawo oli emakindi bakutegedde toseetukawo okitegeera seetukamu mwana ekitegeera togendako kira seetukamu okitegeera obwe ne banno oba inspiring olwabagambira ddala ndegayi mwana wakabi ddala olaba nange njala mbenga oyo nawe omaliriza tuwazi ne za East Africa ayagala kolaba gye nga yenywezezza. Nze sirina mbeera kuba nze njagala bannayuganda bannange. Nze sirina mbeera as long as tutambulira ku PCM nga tutambulira ku kigere ekyekimu naye nekiraga nti tebatya babeere baleme kuba mufiya nnyo ekitegeero omanyi beggalira mu nnyumba era ne bawulira nga gabayitamu amasannyalaze. We are free and we are open to do anything with anyone nga ddala alina kye tugattako. You understand? Mumweso tenga n'oli omusajja gwe mwali mwetwalaganya naye wattoka aliwa
waliwo omusajja kavidiyo akayita ku social media nga waliwo omusajja twabirekera abantu bebikwatako okutwala n'enzira mu ndongo. That's also a management thing. That's why nti olaba ojja n'oyogera management nemanya wehandlinga yo nesigala kati n'omuvinga nebyoyina omuvinga. Bwe tumanyi okomyewo okusobola naawe kuyamba ku bayimbi banna abeesimbyewo banoonyeza kalulu. Bayimbi banna nga abeesimbyewo mu music mu byobufuzi sibitegeera naye ng'ate ndi ku sayidi y'abantu naye sibategeera kubanga kati bye tulabyeko abantu bwe bamala okwagala nga wano boolaba nga mala ayitamu adda kati oba sibitegeera kyeŋŋambidde nti sibitegeera ndoza oba balina otumala otukubira obutabo batukakase nnyo batunnyonnyole kubanga bannayuganda bakaaba nnyo kale